Akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga nkayita mmyuka w'omwogezi wa COPA Kenya kakakasizza nga yakasazizaamu omuyimbi Mathias Walukagga abadde akwadde ekibiina ky'NUP bendera mu kalulu k'omubaka wa Busiro East oluvannyuma lw'okukizuula nti talina buyigiriza obwesalira. Oluvannyuma lw'okunoonyereza ebyatuleeteddwa ebyatuweereddwa n'okubyekenneenya obulungi okusinziira mu mateeka ne mu buyinza bwaffe ng'Electoral Commission, kandidate yasunsulwamu omwami Walukagga Mathias teyatuukiriza bisaanyizo ebyokusunsulwamu ku mutendera ogwo okwesimbawo ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti okusinziira ku section ey'okuna akatundu akasooka n'akawaayiro kya aka Parliamentary Elections Act. N'olwekyo akakiiko kawandiikira returning officer nga kamutegeeza nti okusunsulwamu okwo kuteekeddwa ku bbali kye bayita set aside agiddwa mu lwokaano. Bukenya ategeeza nti banenye abakozi baba abasunsula Walukagga ku disitulikiti ya Wakiso nga taweza mpapula nti kubanga abantu bakozesa olukujjukujju lungi okuyita akakiiko kulitalaba. Newankubadde tuba tumaliriza emitendera gino gyonna tusigazaayo omuntu yenna wabawo omuntu yenna abasobola okuleeta okwemulugunya. Ndowooza kiki kye tulaba si lwakubanga emisoso giri tegyakoleddwa naye oluusi wayinza okubaawo ekintu ekitalabiddwa. Mu nsala y'akakiiko eteekeddwako omukono omulamuzi Simon Byabakama Mugenyi, akakiiko kategeeza nti yali nsobi okusunsula Walukagga okwesimbawo ku MOP kubanga ebbaluwa gye yakozesa emisomo egy'obukulu kiyite Certificate of Mature Entry eyamuweebwa aba Islamic University in Uganda yali yaggwako dda kubanga yalina okukola emyaka 2 amangu ddala nga yakamuweebwa. Era naye ategeezeddwako omwami Walukagga ne bannamateeka be mpozi n'abo abaleeta okwemulugunya. Okusazaamu Walukagga kyaddiira omu ku balonzi e Busiro East okwekubira enduulu mu kakiiko ng'awakanya obuyigirize bwa Walukagga asazibwemu. Tuba tumaliriza omulimu gwaffe tugukomyawo eri abantu bagwetegereze singa wabaawo ekintu kyonna akakunkuna konna baba basobola okukatulaga ffe ke tutalabye. So ndowooza kino kye tulaba omuntu n'ajja n'agamba nti nedda newankubadde ono yayiseewo wano waliwo kyenneemulugunyaako. Kyokka etteeka erifuga okulonda kw'ababaka ba Paalamenti lyateekawo siniya ey'omukaaga ng'ekipimo ky'obuyigiriza obwesalira. Buli ayagala okwesimbawo ku bubaka wa Paalamenti kyalina okubeera nakyo. Bino ologodde matu g'ab'ekibiina ky'NUP nga bakulembeddwamu ssaabawandiisi waakyo David Louis Lubongoya ne Mathias Walukagga owanduukuluddwa mu bitabo by'akakiiko k'ebyokulonda ne batuuza olukuŋŋaana lwa bannamawulire ku kitebe ky'ekibiina e Kavule. Lubongoya asoose okwogera n'alaga okunyolwa nti kano kafuuse kagendeere ng'omukadde awuula ak'okuwandulanga bannakibiina kyabwe nga akakiiko k'ebyokulonda keekwasa obusongasonga. University yawandiika ebbaluwa n'egiwandiikira Byabakama n'egiwandiikira akakiiko k'ebyokulonda yino wano bagimuwandiikira bulungi nnyo nga nnaku 11 eza mwezi gwa Novemba guno omwaka nga bamaze okutwala complaint. University newandiika bulungi netangaza negamba nti eyo certificate te expiring singa omuntu agenda mu maaso na enrolling okugenda mu university okweyongerayo mu kusoma. Kakati gwe Byabakama musinzirawa ogamba nti eyo certificate ya expiring. Ategeeza nti bino byandibaamu ekkobaane okunafuya bannakibiina ky'NUP n'okubamalamu amaanyi. Twafuna candidates 25 abamu ne babalemesa okwewandiisa munajjukira ebyali Bukedeya ebyali Buyende n'awalala wangi nnyo be balemesa okwewandiisa bakandidate ba NUP. Alaze empapula eziraga obuyigirize bwa Walukagga okuli ne University mu kiseera kino eziraga nti agenda mu maaso n'okukakkalabya emisomo. Era ne bamuwa certificate ekakasa bulungi nnyo nti obuyigirize bwe buli ku senior 6 ate yo nga yeri required mu mateeka okwesimbawo okufuuka mubaka wa Paalamenti. Akakiiko ako kamuwa ebbaluwa ino wano. Beewuunyiza okuba nti Walukagga yafuna ebbaluwa emukakasa okuva mu kakiiko k'amatendekero aga waggulu aka National Council for Higher Education akakakasa obuyigirize ng'efaanira ddala n'eya Brigadier Emmanuel Rashande eyeesimbyewo eri Lwemiyaga nga yo teyagobeddwa okuggyako eya Walukagga. Ensonga za Rwashande oyo abantu bwe baavayo ne bemulugunya mwawala wa certificate gye bagiteekayo bonna bonna ng'agamba nti yafuna certificate eya UPDF. Oyo mukulu n'afuna ebbaluwa bweti ya National Council for Education gye bagamba nti yali equivalent, yalina equivalence. Lubongoya yategeeza nti bagenda mu kkooti okuwakanya ebisaliddwa akakiiko k'ebyokulonda. Abantu baffe basatu sofa be bakajjamu already tuli mu process y'okwekubira enduulu mu kkooti eyawagguluko
naye nene ensonga banamateeka baffe already bagikutte n'amaanyi okulaba nga tukola appeal mu high court. Ye Walukaga akakasizza abawagizi be nti babeere bagumu buli kimu kigenda kuggwa. Era abawagizi bange mwenna mbagumya aba Busiro East akalu kaffe gye kali ku 10 kasigale nga gye kali. National Unity Platform tesobola kusunsula muntu atalina biwandiiko. Nange kennyini ku level yange sisobola kujjaga nti nesimbawo nga mayiwandiiko tebikola kikyemba nnoonya. Agambye nti obuyigirize bwe yabulaga akacooka ebyokulonda ne bamukakasa era n'asunsulwa. Ate natwala ne certificate mu National Council for Education to be equated, and it was equated successfully. Neberanga empa equivalence ya senior 6. Nsaba mbagumye bannabusiro mugomo omubaka tumukomyawo mugenda musangako ku ballot kagwake ketonye. Kino kitegeeza nti olwokano ono osigaddemu ababaka 10 okuli omubaka aliyo Medali Lwega Segona akali amaggwa Haja Abudu Kiyimbo w'NRM Emmanuel Matuvu Magolo w'NUP naye nga yajja talina kibiina. Ingina Lilian Nakate, Irene Nasolo, Freddy Kangave, Masmas Kalungi ne Banji Fatuma. Freddy Kajubi n'abo batuusa bebakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.